Maria Nansamba kati omugenzi ng'abadde mu headmaster w'essomero Likyakatebe Primary School mu ggombolola y'e Butenga mu disitulikiti y'e Bukomansimbi abadde yabula wiiki eno ku Lwokubiri yasangiddwa nga mufu. Kiteeberezebwa okuba ng'abaamusse basoose kumusobyako ne bamusonseka ekiti mu mbugo kw'ossa n'okumutema embale ku mutwe olwo omulambo gwe ne gusuulibwa emabega w'ekereziya y'e Kyakatebe. Okusinziira ku batuuze, omugenzi ku Lwokubiri essaawa 12 ez'olweggulo bwe yali yakadde ewaka yafuna omuntu eyamukubira essimu. Omwungeezi omwami agamba yavaawo ng'akubira kawungeezi n'agenda tategedde bw'alaze kyokka eby'ennaku ate n'essimu ng'agirese waka. Bakira bagezaako omukubira essimu bamanyiwa waali naye nga tebamanyiwa we yalaze ate essimu nga yasigala waka. Nti oluvannyuma yafuluma n'agenda gye bataategeera era teyadda. Yali wuwe ku Lwokubiri e Kawungeezi era we yafemba okulabibwako era oluvannyuma lw'okusooka okulya ekirango nga anoonyezebwa ate eddakiika y'emu ne tufuna ekirango nti nga babika nti alabise nga yattibwa. Kuba omukyala abuze ennaku 2 oba ffe ne tulowooza nti oba yayombye ne bbaawe oba agenze wuwe waka baana basomero be bakoze eki be bamuzudde. Mbu olunaku lw'eggulo era baakanze kulinda muntu nga tadda kati kwe kusalawo olwaleero wamu nebba Matiya Kyeyune okusamba ensiko ekibajja enviiri ku mutwe kwe kugwa ku mulambo gwe emabega w'ekereziya y'e Kyakatebe. Abo babadde baana basomero nga banoonya kwe kumusanga mu mwanyi wano baamutidde. Kuguma bugumi naye baaba buli muntu omwana omuwala kyemukuutira kunywerera waali n'ekyekango ky'amaanyi. Bannange kintu kibi nnyo omuntu yakoze ekintu kino. Bannange kibi nnyo, kibi nnyo. Ffe abatuuze b'e Kyakatebe tunyoleddwa nnyo. Bannange kibi nnyo. Noti omwana wa muno nga nawe olina abaana oba tolina baana nawe olina abazadde. Abatuuze bagamba nti omugenzi tabadde na buzibu bwonna ku muntu yenna nga nabo beebuuza abaamusse kye baamulanze. Era abatuuze bategeezezza ng'ebikolwa eby'ettima bwe bisusse mu Bukomansimbi bwe batyo ne basaba poliisi okwongera okukola ebikwekweto naddala mu budde obw'ekiro. Bannange tutemuddwa abantu baffe bangi nnyo batemuddwa ku kyalo kuno naye maama kino ate kyasusse kubalesa abaana baabatemye nnyo. Ne tuli banyiikaavu nnyo. Ne twagala poliisi etuwe ripooti entuufu ng'etandikira ku ssimu y'omugenzi bategeezeddwako nti yagirese. Tuli bakambwe nnyo ku bantu abatutira abantu baffe ng'abo. Y'omwogezi wa poliisi mu bbendobendo ly'e Masaka Twaha Kasirye akakasizza ettemu lino n'ategeeza ng'omuyiggo bwe gutandise okuzuula abantu abakoze ekikolwa kino. Abakyala baba nga bano okwegendereza nga baani batambula nabo n'ebitundu batambulira kubanga oba oli awo abantu be yagenda nabo bayinza okuba bebamutuusaako obulamu naye nga ffe okunoonyeza kwaffe kukyagenda maaso mu nsonga eyo. Oluvannyuma poliisi okuva e Bukomansimbi etuuse ne yekebejja omulambo gw'omugenzi n'oluvannyuma ne gutwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Masaka okwongera okwekebejjebwa.